njogera ebigambo ne kugamba nti baregistra bonna abasinga obungi bayiwe ne sikunenya obudde olina butono ate nga tuli mu mbeera ey'akazigizigi nga bwe bategeeza bannayuganda Museveni yainvestinze billions 15 okudistractinga national platform structures n'okuteeka mu bantu be ku level zonna ne mbajjukiza nti yafunyeko 0.05 wadde 1% yakoze ki teyagifunye. So abantu bonna bamulaba bali ku social media abali mu kwogera amatanka ng'empale za Museveni abo tubadde tubasuubira mainstream media byezoogera tubadde tuzisuubira bonna abadduse nga bavudde mu nupu bagenda mu kibiina kya PPF oba kya ADF. Gwe njala soka kubuuza omuntu ovootya mu nupu n'ogenda mu kibiina ekyo with immediate effect the following day ne bakuwa kaadi ne bakuyingiza mu kibiina bakuwa buli kimu tokira nti bonna bagenda nti bano abasajja baali bayidda kintu kibeewo. So saagala mbwe budde ekyo kyali kyategulwa kuba nti muli strong enough yensonga lwaki musobodde okukuba ekintu kino buli gwe basaba obujulizi tabuleeta wabula boogera olokoso bataddemu n'ebyokukwana simanyi ebyokukozesa abakazi bukimu bagenda kyogera but our main focus is under the dictatorship of Museveni ekibiina kya national platform okuyimirira okubanga kyamaanyi ssaawa zino maanyi gammwe g'abantu na Katonda ebyo tubadde tubisuubira n'ekira kansooke mbagamba ekigambo kino mbadde temukimanyi kankibanyonyo Mr. President wulira bulungi nnyo ensonga lwaki mainstream media ziwa Mpuuga time. Mpuuga ayina amasomero abiri omuli data mine ye Kampala ne data mine ye Masaka. Mpuuga yasomesa bannamawulire bangi mu institutions ze eza data mine yasomesa bannamawulire bangi era bannamawulire bano yagenza bali commandinga ku TV ez'enjawulo ne radio ez'enjawulo kati abasinga obungi bali Mengaawo bwe babeere Mengo already nga Mpuuga ne Mayiga babadde bakyali mu missoni zaabwe ez'akabano Mengo ndoza kati mbasigidde ekifaananyi ekituufu bulungi nti Mpuuga ng'ayita mu masomero go erya data mine Kampala data mine Masaka yasomesa abaana bangi nnyo bannamawulire yensonga lwaki olaba nti wabawo function yonna bamuwa nnyo airplay bamukavalinga nnyo kubanga yabasomesa n'abaliko bandiga okufuna emirimu egyo yensonga lwaki ayina airplay bagimuteekako nnyo naye era mubasinga amaanyi tanakyagenda kukola ndoze mu kitegedde bulungi nnyo nakyo jagadde mu kitegeere lwaki monte mwogerako obukedde mwogerako buli kimu promotinga CBS BBS byonna kubanga ebyo byonna twamanya nti bigenda kubeera wula kubanga temumanyi nti bannamawulire basinga obungi bayita mu ssomero lye yensonga lwaki wakola ki yensonga lwaki ayina ka influence aka mu kitegedde bulungi nnyo naye nga gyonna bisota bwe mala okiteekaawo Mr. President nakusaba naga nti mukyuse ba registra bamu nkwezenge muliddeko bitundu ebimu ba registra babakubira babajjako stampu naye ekyo si kyekikulu ekikulu kyakwebereramu mu kwebereramu okwo ebintu bingi tujja bitegeera kansooke nkuzanyira ebintu bino oyinza okuba president wabitegedde obiwule bulungi nnyo. Bannange embeera eri ku kitebe ekalagala si nnungi stampu y'ekibiina kya nuupu ogubinja bulumbye ku kitebe ne gugibba era ne registra wa Makuta North n'akubibwa bubi nnyo essaawa eno naye ng'ekibinja ekyo ekimu kivudde mu Duuma ne kyegattako ab'Empigi tawuni ne balumba ku kitebe kyaffe ekyekalagala awo n'abali okumpi musobola okuddukawo okutaasa embeera eriwo ku kitebe. Basebo ne bannyabo omutwalo omukisa guno bategeeza nti stampu y'ekibiina ebbiddwa ekibinja eky'amaanyi balumbye registra waffe waabadde akonerako abantu ne bamunyoolanyoola ne bamukupa ne bagibba so tewabawo omuntu yenna akulimbalima nti agenda kukonerako stampu ebbiddwa. Alright, ekyo mukiwulidde bulungi nnyo. So Mr. President General Secretary n'abantu abavunaanyizibwako bwe mufuna information ekwatagana ku baregistra abamwe nali ndabawoninga dda nti baregistra basinga obungi balinamu obuzibu naye ate ne gavumenti n'effujjo ly'abantu abatulimu bakola ebintu ebyo ekyo mukitegedde bulungi omala okitegeera kati
olwalero comrade Ssabakunzi w'ekibiina kya National Platform omukulu Habibu Buwembo ne bannamawulire omuli Sama Uganda n'abalala bakwatiddwa ne bakubibwa bubi nnyo bwe babadde bagenze okubaako kye bakola mu bitundu by'e Busunju era temanyi tukuddwako we bali eno y'ensasagge ebaddewo mu kitundu ekyo. They are beating journalists. They are beating journalists. They are beating journalists. They are beating journalists. Embeera ebaddewo kino kyekigenda mu maaso tuwambiddwa tuli ne Ssabakunzi tuli Mityana sharing a video kubagambe tukwatiddwa e Mityana ne Ssabakunzi tuwambiddwa tuli Mityana sharing a video Nabulya Juma badde ategese omukolo so Ssabakunzi tuwambiddwa tetutwalibwa tetumanyiriyo basaba katukolesha olujja mufuna wali so kyekiriwo obudde bonna bwennyini tubadde tuli Mityana nga tuzze tuwongoza posta yaye eno yembeera eriwo ebusujju Mityana oyo Ssabakunzi basaba mu kisharinge Ssabakunzi eno yembeera gyalimu right. Obudde tulina butono nnyo ate nga ebyokwogerako bingi. You're recording, you shall release them. Okay. Mbera yeyo Ssabakunzi ebyuma ebiri mu mufa abamukudde muganda wa Fono Juma y'omu yadaze obutongozi ekifaananyi kya president wane Mityana Ssabakunzi bamukubye pepa sikule mu maaso bamusindika eno wansi mu kabangali embeera gyalimu tuli ne komanda awo komanda ne Ssabakunzi tumusabire nnyo embeera gyalimu zibu nnyo tubadde tuzze wane Busunju okutongoza ekifaananyi kya president Busujju eno embeera gye tulimu tusabire nnyo Ssabakunzi kuba akubiddwa pepa sikule mungi nnyo so okumusabira baganda bange twongere nnyo okumusabira. Alright, obudde engeri gye tulina obutono information esaba njijja wano mu kabokisi kange eveemu tugaziye space yaki y'ebintu bye tulina olw'ensonga obudde tulina butono nnyo obwa information. So Ssabakunzi mukulu Habib Buwembo awambiddwa munnamawulire Sama Uganda n'abalala bakwatiddwa ne batwalibwa mu bifo bitannategereka mu bitundu by'e Busunju eyo ne ntegeezeddwako nti bali Mityana otwogerera essaawa zino. Alright, kati buno baka njala busindikira bannayuganda bonna ngira busindikira Mr. President. Omwaka guno bukyanga gutandika mbadde nga nzijamba wa information eri crucial naye nga sirooza nti mugifokasingako yeeruwa. Mbadde nga mbagamba nti NRM, PLU, Electoral Commission, Police n'amagye ne SFC tebagenda tukkiriza campaigninga. Bagenda tekangawo red blocks ewagenda okubeera enkuŋŋaana zaffe bagenda kubanga bakuba abantu kubakuba tiyaggaasi okuwamba ebyuma n'okukwata bakandidate. Era nekibagamba nti n'olunaku lwa nominations ne mbagamba abakulembeze ba National Platform okuva ku bakansala paka ku ba MPs mubeere begendereza nnyo bayinza obbakyajinga emisango gye mutamanyi nakibagamba ne mbagamba bayinza obbakwata ne babasiba nakyo nakibagamba ne mbagamba nti okampeyinga kuno kuyinza okuba okozewo ennyo. Almost kati n'okuwandiisa ku local councils tekunna kuba nti kukomekkerezebwa wabula venues ezisinga obungi eza National Platform abantu bakubiddwa bawambiddwa functions baziganye
kati njagala bagamba official lwale Mr President kuliza bulungi n'abakono presidential platform tulina okufuna plan B engekyo gendo campaigninga 1 njagala ko bazanyo ba comrade abali mu western side of the country abagenda do to do nga moko social media platforms mu WhatsApp ne ku TV ne ku radio mo bali nyokola mulimu ogwo nalinsa bya president otukolereyo obubaka otukolereyo obubaka nga buli manifesto yo nga bugenda kukoleba mu nnimi ezenjawulo naddala gye bayinza okutugana okutuuka obubaka obuzanyibwa ku social media platforms busindikibwa ku radio station ne bakomera ne bali mu bifo basobole okutambuza obubaka obwo okwewala ensonga nga zino ez'okulemesa enkuŋŋaana zaffe tukimanyi nti mu western tebagenda tukiza kubayo campaign tukimanyi nti Fort Portal bakaseese oba Ebunyolo bayinza obutatukiriza kuba campaign tukimanyi nti ne Mamboka bayinza obutatukiriza kuba campaign tukimanyi ne mu Kampala mwennyini Ntebe Mukono bayinza obutatukiriza kuba mu campaign naye Mr President akusaba otukolere obubaka obuli mu manifesto yo nga buli mu nnimi ez'enjawulo waliwo ebitundu birina ennimi ezikwatagana kati wano mu Buganda bw'okola Oluganda oba ogassa Obuganda ogasse n'Obusoga bw'ogenda eri mu East waliwo olulimi olugatta abantu bawo okuva ebusoga okudda eri weruli mu Mambuka waliwo olulimi olubagatta osobola okukolayo vidiyo emu ng'ekola olulimi lwawo lwonna olubagatta balumanyi bw'ogenda eno mu Buyolo Fort Portal Kasese waliwo olulimi olubagatta okola vidiyo egi nojja eno baganda baffe Abanyankole n'okola vidiyo emu oba message emu ne tugitambuza nebanga esobola nakati zandibadde zaatambula dda nga information etambula mu bantu ku masimu gaabwe ku radio n'abantu basobola okugula mu kalakasa nga batambuza information eno do to do naye bwe tunadda mu kino tulinde campaign tebagenda tukiza kuba eno strategy eri ku mmeeza poliisi egimanyi amagye gagimanyi Ssemwanga egimanyi Issa egimanyi balina orders ez'okudisruptinga campaign zaffe notugaana ocampaigninga ekyo kyo kibagambidde since omwaka guno bukyanga gutandika mbadde nga nfulumya information nga mbagamba naye okwange mukoze so Mr President njagadde okigamba olwaleero nti kigenda kubeerawo nga bagenda okikola kati tulina okufuna strategy empya butya batugenda okucampaigninga ekyo nakyo nkimaze alright kati mwalabyeko mukulu Felix Kulimbaje yazza ku TV n'agamba nti amagye ga UPDF gakubaganye ga ADF era bannayuganda babiri bafunye obuvune mukulu Felix Kulimbaje njagala kulimbula bannayuganda bewalimbye Kulimbaje njagala kulimbula bannayuganda bewalimbye ekituufu kiri nti amagye ga UPDF bagakubye ne bagogoloza kiri bwe kiti amagye ga UPDF bagakubye ne bagogoloza e Congo era abawera 30 balusuddemu akaba Felix Kulimbaje njagala otegeeze bannayuganda abasirikale 30 baluguzeemu akaba ate abagende ku bisago babadde bayitirivu nnyo wabula gwaze n'oga nti abafunye ebisago babadde babiri ate information dali yafunye raibo nti n'abaana abo bafiire eyo mubaziika Congo mubaleka mbibira ne bavundira eyo ngenda kuzanyira obujulizi buno Felix Kulimbaje tasobola kujja ku TV kulaga video ngeno video zino abamajja bamba zirina ne tebagala ziririzinga nenze ngenda balaga footage ono ye yasinzidde ku bantu abiri balese ku chopa yaabwe ne abala abafudda 30 babalinyisiza nyonyi bakomyawo Uganda yayogeddeko babiri ne ku chopa n'ogenda balaba kubanga chopa yabadde resta supplies omuli amasasi n'emmere ne balesa abantu babiri bade nenga 30 abaana batiddwa tekuli n'omugobaziza Uganda kati Felix Kulimbaje njagala obuli ba indigenous Uganda nzirwaki mulimba abaana ffe ne mbakozesa eno video mugire bulungi nyo ya dakiika 5 ezo kuba mu sound y'amanyi matugo njagala wetegereze bulungi nyo Kulimbaje obadde ku TV ne ku radio yogere byekisiru kati kankulabise
oyomu mulaba oyomu n'owokubiri wuuyo abo yayogeddeko ne bafunye enjala ate mbwe mmala ne bakola ki ne bakujjawo era agambye nti munnange buli mwana omuganda oba buli mwami omuganda w'owulira nti simanyi yafudde cardiac arrest simanyi bamusanze afudde simanyi yabadde bitya nti munnange awo ng'omanya nti baamukozesa kati ebibyo ebibadde biweddeko nga tekirira kirala kye bamwetaaza era kyeva olabye akugambye nti munnange nti oluusi information gy'abawa mugitwala for granted ne mulowooza nti munnange ali ku bibye ali ku propaganda nti naye information eno ebeera nkulu nnyo nti era bangi nnyo mu gavumenti beesuza nga munnange tebeebase lwa information gy'avaayo okwogera